Aya. Muchi. Bakuwe. Soko olinde muko akatambi Rema Namakula munange avuddeyo ko wali mu katambi era nga bw'okalaba nga bwe nkutandisizza ngenda kubeera nno nga mbikutuusaako munange abadde ali mu kakasa wano exiwe oh my god munange nze naawe ngenda kubeera nga njija nabyo mu maaso awo ngenda kubeera nga nkulagako ko munange ate ku Fiona Nyamutolo omukyala munange n'omwami we Eddie Kenzo munange bekoze ebintu wali Eddie Kenzo munange amuweseeko ku mugongo ate nga Chosen Becky ne mami we munange bekoze munange ate ebintu wali mu katambi bamita nati sinza kujamina ati Yugi naye nno kansuke nkutegeezeko munange wali akatambi kano kabadde koogeza abamu obwama munange esayidi eno abawagizi munange ate aba Rema Namakula bagambye munange nakyala munange leero abadde ali mu kikakasa bannange esayidi eno jjukira nti nno mwana muwala ono abadde wali mu liyaso ez'omukyala munange ate Rema Namakula mami we esayidi eyo era nga wali lihaso nga zibadde zifundikiraawo munange ataddeyo ku wali akatambi just oluyimba olubadde mu background lubadde lwa mwana mulenzi munange ate Siginisha esayidi eyo oluyimba lw'omwana mulenzi lwe lubaddeko olw'omwana mulenzi oyo Siginisha munange esayidi eyo naye ekibadde wali muganda wange mu katambi nakyala alumiza abateesi nakyala alumiza wali mu katambi ne ngamba bannange oh my god abadde ali mu kitegeeza esayidi eno XE oh my god soko uliza akatambi ako ate male nkomeyoko Aya. Muchi. Bakuwe. Ayaya. Muchi nange kaumeno. bwatyo nno munange ate omukyala Rema Namakula ng'ali mu kakasa alaze n'agamba nti no nze omuntu wange ali omu kati ye mukulu munange ate Dr. Amuza era nga bw'olengera munange ekifaananyi ekyo wansi esayidi eyo naye ng'akatambi ako kabadde katredinga okwetooloola munange ate emikutu katugende mu maaso wali ne Eddie Kenzo omwami kosa ate n'omukyala munange ate Fiona Nyamutolo munange ku mulundi guno ndabyeko ko wali akatambi just mbaddeko ko ku mukutu ogwa TikTok awo ndi mu kutambula nno nengwa katambi kano muganda wange Eddie Kenzo munange asazeewo n'agamba nti no leka munange ate nkulageko ko ku mapenzi wali wonna n'asooka n'amuweeka ku mugongo yonna gye bigwedde muganda wange ate kibadde kikambwe nnyo nga bwogezako okulaba akatambi ako actually katusooke tulabe embeera nga bwebadde mu katambi mu dakiika ntono nnyo ate nkomeko ne Chosen Becky esayidi eyo kiraga nti munange love eri waggulu esayidi eyo gwate ssebo wotuka munange okoyera ekintu ekyo muganda wange ng'okikoze omwagalwawo ate kirasi eba above munange love eba waggulu nnyo esayidi eyo kakati nno ye mwami munange ate Eddie Kenzo n'omukyala munange ate Fiona Nyamutolo munange omukwano gubasuza mukamu esayidi eyo bwekityo munange bwe kitambudde esayidi eyo katugende mu maaso wali Chosen Becky ne mami we munange mu katambi wali beeguddeko esayidi eno babadde just nga bali mu going amuko crazy waliwo ko brand by the way efuuse ensonga ya movie munange wali babadde balesa akapyawo kakati nno Chosen Becky abadde ali mu kakasa n'agamba n'omujulizi wuuno ebintu bino bikola munange ekintu kino kikoera ddala bulungi nnyo nga bw'ogezaako okulaba akatambi ako kansooke nkakuwe mu dakiika ntono nnyo ate nkomeko maaso awo Kastono Moviti. Tuli wano Moviti egabudde, omanyi yalese brands empya ez'ebizigo, waliwo go bayita papaya we papali, waliwo avocado, ono wa aloe vera. Ono wa abakyala abakuze nga wali weeyerusa.
naye ng'oyagala kudda ku nakyo victim yuno awa bujulizi ekizigo bannaye mukyere ng'olinga gwe bakaze soko gyereze sijyayo webaza mufiti nebaza moviti ekizigo kino kikola nkyegakasa kuba lwe yakiŋŋambako kwe kugamba muwala wange kinnoonyeze ekipya kino waliwo yakiŋŋambako kyakigaji era mukwano gwange oyo alabika bulungi kati abakazi bangi baba bava ku bizigo byokwerusa bafuna ebizigire byakano kakukolera nebitasigalako ebizigira byo byagenda ate bunakozi munaku zalinga wiiki era kati movit tweyanziza mubeewo mukole n'ebirala ffe weetuli abawagizi tukyagulira ddala waawo bwekityo munnanga ate bwekitambudde esayidi eyo bambi babadde bagoyingamuko ate crazy wali mu vidiyo nga bwogezaawo okulaba omukyala Chosen Becky kosa ne mami we munnanga ate amuzaayira ddala bambi yamufaanana okukamalako obumazi munnanga ate omukyala Chosen Becky esayidi eyo ne mami we bwe nti bwenkoze nno kakasa nti no vidiyo ogimpeera like kosa ate n'okusubscribinga kasita obeera nga tonna bagenda kubeera nga nkomawoko mu maaso eyo n'ebirala katono nnyo bwe nti